Ebisigala by'abaana bano olujiddwa mulago bitwaliddwa ku ssomero lya Salama School for the Blind Ekisoga mu disitulikiti ey'Emukono. Eno gibadde miranga nakwazirana nga bakwasibwa ab'eŋŋanda. Wateekeddwawo mu misawo okusabira emyoyo gy'abagenzi. Ku ssomero lya Salama School for the Blind Emukono gibadde miranga nakwazirana nga ssanduuko mubadde ebisigala by'abaana 11 abajjira muliro gw'akwata essomero eryo zituusibwa era ziteereddwa mu weema emu. Ndaba bulungi maama. Wabaddewo mmisa y'okusabira emyoyo gy'abaana bano ng'ekulembeddwa mu Reverend Paul Sebitogo akiikidde omusumba essaza ly'e Lugazi Christopher Kakooza. Bamukisa abafiira mu Mukama, bamukisa abafiira mu Mukama. Mwelaba, mwelaba, bambi mumule mirembe, mutambule mukitangala. Father Sebitogo avumiridde ekikolwa eky'ettemu ekyatusibwa ku baana bano abatalina musango. Babadde innocent. Tetuyinza gamba nti abaana bano babadde balina ekibi, balina omusango gwe baakola. Naye baafudde. Yebaziza abazadde abasalawo okusomesa abaana okubafuula ab'omugaso wabula n'abasaba okuguma olw'ekyo ekyagwawo. Okulaba nti beevaamu okufuula abo be batalabanga bantu naye ne bafuuka abantu ab'omugaso. Omukulu w'essomero lino Francis Kinubi asaasidde abazadde olw'ekyatuuka ku baana baabwe tekyali kigenderere. Agamba nti ekyakolebwa abantu ab'ettima era n'abakulimira okuva mu nsi eno nga babonaabona. Bw'aba nga yewe musi nga tekyavudde ku kirala kyonna poliisi ye n'atubuulira n'ava eri n'ajja n'asaanyawo obulamu bwabwo nga bubadde bulina essuubi okutuuka ffena we twatuuka. Kibi nnyo. Eyakikoze yenna nze sijja kubeera nga father oba abapasita ffe tujja kumukolimira alifa awuunuuna era abaana be n'abazzukulu ekikolimo ky'abaana bano bafudde kiri bagoberera paka olunaku lwabwe olusembayo. Kinubi yeebazizza abantu bonna abafuba okulaba abatasobola mu bw'abagenzi naddala abavuzi ba bodaboda ababa bavuga okubatuusa ku ddwaliro era Yaroni Ekisoga. Many of you would shed tears. Omukungubazi omukulu abadde alina kuba minisita ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataya Museveni ng'akiikiriddwa minisita omubeezi ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Muriku Kaduchu. Mu bubaka bwe asaasidde abazadde ne bannannyini ssomero okufiirwa abaana ng'ategeeza nga minisitule bwe yagenda okufuba okulaba ng'essomero lino liwagirwa okudda ku mutindo n'okuliwandiisa ng'eri ekisulo. And on behalf of my ministry, I want to commit our total support to ensure we put this school once again in the academic mode, to ensure we fully register this school as a boarding school as opposed to day school as currently it is. Ategeeza gavumenti weewadde abayizi bakawonawo ensimbi akadde kamu buli omu n'abazadde babagenza obukadde 5 Those who have survived, they will be given 1 million each to replace the basic needs. Using this money, some of the personal effects have been purchased. Asoose kukwasa abaana baawonawo emifaliso ko ne keesi. Oluvannyuma minisita Kaduchu akwasizza abazadde essanduuko omubadde abaana baabwe ne bbasa ya bukadde 5. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino.
Twongera okusasira ab'enganda n'emyoyo gy'abagenzi Omukama agiwummuza emirembe. Katusooke tumulemuko katono nnyo.